1989 gwe wasayininga resolution eyawa Museveni emyaka n'atufuga paka kati. Twakusonyiwa Bwanika lwaki yatasonyibwa? Gwe wasayininga 1989 resolution ng'emyaka gya Museveni giweddeko. Gwe wasayininga gwe wakulembera resolution mu 1989 etusibyeko omusajja paka kati. Gwe wamutwala mu nsiko n'omujjanja b'emyaka gyo gyonna. Nze yasayininga kafidafiti okafudde mbuke kamuleeta. Sebo gwe kye wasayininga nga kinene. Museveni twalibadde tumwekuddeko mu 1989. Gwe wamutulemezaako. Gwe wakola LC. Museveni mwabbira obululu. Ebyo nno byerabidde bannayuganda nga baakusonyiwa. Tukusaba ssebo. Nzikiriza ffe tetulina mpisa. Nzikiriza tuli bawemuzi. Nzikiriza tuli bavumi. Era tuli bali ba Bisiyaga. Abaaye ne Dr. Kizza Besigye yali muwemuzi. Yali muvumi. Teyalina mpisa. Era yali muli wa Bisiyaga. Kubanga ono buli lwakwata akazindaala okutweŋŋanga. Okulaga ensi nsonga ki etwawudde era nsonga ki lwaki atulumbagana. Atandikira ku kya Bisiyaga, nadda ku ky'okuvuma, nadda ku ky'okuwemula, n'agattako ekyobutalina mpisa. Ne Dr. Kizza Besigye yali atufaanana kubanga tulaba engeri gy'otukasukira nga ffe tulina akati. Bwe wamukasukiranga nga yakyayina akati. Ono Magwaya. Ono tali mu ttiimu kugiyambako kuwangula bikopo. Wabula abeera mu ttiimu kugiziŋŋamya ng'atema ba strikers ababadde bagenda okututeebera ggoolo ez'obuwanguzi. Bayibuli egamba nti omulabe w'omuntu taamubeerenga wala nnyo. Tolowooza nti Museveni akozesa ba NRM okwekuumira mu buyinza n'okunafuya opposition n'okulemesa opposition okumuggya mu buyinza. Gwe sooka weebuuze Judith Nabakooba amuyambe mu ngeri ki okwekuumira mu buyinza. Godfrey Subi Kiwanda amuyambe mu ngeri ki okwekuumira mu buyinza. Museveni abadde nga akozesa ba opposition bennyini okwekuumira mu buyinza. Omulimu gwa Bwanika ku opposition kutema abo bayina kati. Kutema abo bakutte mupiira abagenda okututeebera ggoolo ey'obuwanguzi. Ono Bwanika Kaseegu yaweebwa enkunyogo ennene ennyo nga omulimu gwe gwa kukuba miyembe gye tulabyemu essuubi egigenda okwengera agisaanyeewo. Era y'ensonga lwaki wano mu ntandikwa ng'ekintu tekinnamayuuka nnyo muba bumu. Lwa nsonga nti abeera akukozesa okunafuya oli ow'opposition ow'amaanyi abaddeko, naye bw'omala okufuuka ow'amaanyi ng'atandika okukutema ng'ateekateeka omulala. Ekyo kyonna kibeera kikeerezi na kukeereya nkyukakyuka. Okwo kwonna kubeera kukeeya kwenunula kubanga buli atuuse ku ggoolo bw'omutema n'omuggyako omupiira n'oguzzaayo emabega mu bokisi yo mbw'oli oweewammwe era omuteebi wammwe omulala agukomyewo bupya muteebe. Munaateeba ddi? Munaatuuka ddi ku buwanguzi? Ono omusajja kuye kwe mugenda okusinziira okwebaza His Excellency Bobi Wine nti olyokanga n'ojja. Bannange ekimalawo opposition kibaddenga mu opposition. Abantu babaddenga beerimbika mu opposition okusaanyaawo opposition. Nkugambye ekisaanyaawo opposition era ekikuumidde Museveni mu buyinza si ba NRM. Ekisaanyaawo opposition ng'era kyekikuumidde Museveni mu buyinza ze zino types z'Ababwanika. Besigye awangudde akalulu addukidde mu kkooti agenza okwekubira enduulu ku lw'obuwanguzi bw'Abannayuganda era ffenna nga Bannayuganda essuubi tulirina mu kkooti. Museveni bw'atuuka okulayira oyo Dr. Abedi Bwanika yabeera wali katuuti ng'ow'opposition okukkaatiriza obuwanguzi bwa Museveni. Era ab'amawulire bafuba nnyo mutunuzaamu kamera naye ensonga zimu kuzaayogera akugamba nti ebyokulonda biwedde. Akaseera k'ebyobufuzi kawedde. Kaakano kiseera kya kukulaakulanya nsi yaffe. Okukulaakulanya ensi yaffe tekulimu opposition, tekulimu wa gavumenti. Tukkirize ebyavudde mu kulonda ne mubaamu obumulumulu obutonotono ku lw'ensi yaffe. Kubanga obumulumulu obutonotono obwabaddemu tebuyinza kutuzzaayo mu bye tuvuddemu. Jjukira okulonda kubaamu okutta abantu. Okulonda kubaamu okuwamba abantu. Okulonda kubaamu okubuzaawo abantu. Okulonda kubaamu okusiba abantu. Kaakati ono ajja n'akukakasa nti mubaddemu obumulumulu obutonotono naye tebuyinza kutuzzaayo gye tuvudde.
then ng'abazungu ababaddewo nga balipoota oba abatunuuliranga ebyokulonda nga baggwamu amanyi nga bagamba already opposition ye Uganda ekkiriza obuwanguzi bwa Museveni. Nawe wennyini abadde ku opposition ng'obadde oyina enteekateeka ezirwanirira obuwanguzi bwo ng'olaba abadde alina okukulidinga oba omu ku babadde balina okukulidinga akugambye nti bakuwangudde. Ono omusajja yeebaddenga missoni ye ebbanga ddene era n'erinnya mu mwongereko ery'Amagwaya. Ono Magwaya tiimu we yeetaagira omuzannyi akyasinze okukuba ggoolo ejjaguze kuba engalo ono wamutemera. Olumala okumutema ng'agamba ono abadde tagenda giteeba ate eri defenda emabega bwe nguweereza yagikomyewo bupya yagenda kusobola okugiteeba then olwo tunaaba tuwangula ddi oba tuli batuwangula ddi. Omulimu gwono gwa kukeereya nkyukakyuka kubanga bw'oba obadde ne Bobi Wine eyawangulako okulonda kwa bonna ng'era akulaga influence gy'alina n'omusajja engeri gy'amutaayizza mu bazungu amaze okumumaliriza kyetaagisa kumuyirindiggula nnume ya kigo kyokka. Agambye kaakati nzimba mpuuga ye mukulembeze wange abaaye tulituuka ddi ng'omuyembe ogugenda okwengera gwe tukwatire enkuyogo ne tugukasukira ne gugwa tulikungula ddi oba tulya ddi ku muyembe ogwengedde ng'egisinga ogisaanyawo gikyali mito n'okuba eginaatera okwengera n'obalira ku kimuli nti ekyo ekimuli okiraba kyekigenda okuvaamu emiyembe egigenda okutukusa naye nga teweerabira nti olwedde tuli bayala tubadde tusemberedde ku lujjuliro olutuliisa kweyidde naye n'asaanyaawo n'akuzza emabega akujja ku mmwanyi emmyufu eyengedde etuuse okunogebwa egende katale ofunemu kasente k'amafuta n'akulengeza ekimuli n'akugaa yeekolera oli musiru tolina naawe magezi ng'obalira ku mmwanyi eyo. Eyo emmwanyi terina kyeri waliwo ekimuli kyakase tugende tufune guli omusiri ogulimu ekimuli kyakase gwe gugenda otutugaggawaza n'ova we bajjula n'ogenda we basaaniika weeyayamule. Eno yeebadde ng'enkola ya Bedi Bwanika. Kakati nze mbuuza ye Dr. Kizza Besigye yamuvumiranga ki? Era ye lwaki ebbanga lyonna agugulana n'abali ku opposition? Ky'ogamba mu NRM temuliimu basobya oba tewaliwo gavumenti byesobya tewali Museveni ng'omuntu byasobya lwaki ono bw'ayagala okuhayilayitinga ahayilayitinga nsobi z'aba opposition? Ye yateekebwawo nga owa opposition wa opposition. Dr. Bedi Bwanika ye opposition ya opposition kubanga ebbanga lyonna lyabadde ku opposition tabeerangako opposition ya gavumenti abeera opposition ya opposition. Eyo yonna DP yagiyisaamu olugaayo. Dr. Kizza Besigye yamuyisaamu olugaayo. Nali wano ne mbagamba tuyinza okudda wano ne tunenya Mao okugenda mu NRM oba okukwata DP Bukolokolo agitwale mu NRM naye nga naye yalaba ng'asobeddwa eka ne mu kibira nga bamutema enteega bo bennyini n'agamba lwaki kiyiika nga sina kye nkifunyeemu nange baagala nkifiirwe tukifiirwe ffenna n'akikwata Bukolokolo okukitwala ewa Museveni. Teweerabira nti abasajja bano naddala abava mu Buganda babadde beefudde mukoko okuzannya politics ow'ekisosoze era nga be bamanyi owaffe n'atali waffe nga be bamanyi omutuufu n'atali mutuufu nga be bamanyi eyalidde n'atalidde kubanga mujjukira mu kulonda kwa 2016 be bantu be bamu abaatega Dr. Kizza Besigye mbwakolera ne Museveni era bakukutamu ne Museveni obudde obw'ekiro ne bagenda n'embabazi eyakava mu gavumenti ya Museveni gye balwanyisa ebbanga ng'abadde akolamu nga Ssaabaminisita bwe yagenda okugjawo Museveni. Dr. Kizza Besigye abadde ng'akukuta ne Museveni obudde obw'ekiro. Bano yeebadde ng'enkola yaabwe. Munnayuganda olimanya obubi bw'abano abasajja ogenda otwalire Kyagulanyi ekirabo kubanga Kyagulanyi yafuna ettabaaza oba giyite ettooki n'atumulisiza ebuziba mu mikwesese ebibadde nga bikolebwangayo kyokka ng'ababikola bwe bajja wano kungulu batulaga nti bamuffe. Kyagulanyi mu Uganda buli munnayuganda omubanja ensi nga Uganda ogibanja kyokka na buli munnayuganda omubanja kubanga tubadde mu kiguumaaza ng'embwa eyo tekikoomi bw'eba eyo tolowooza esesaamu era eri mu kkumamu
naffe tubadde twanaaba engalo tulinda kaseera kakujjula naye nga bwe tutuuka ku lujjuliro batugamba muddeyo eri gye basaaniika eno erimu obutwa. Lwaki buli eyiddeyo ebaamu obutwa? Lwaki gye basaaniika yetabaamu butwa? Kangeze Mpuuga olwaleero n'akimaayuula nadda ku toopu. Tolowooza nti nze ŋŋenda omulwanyisa. Tolowooza nti waliwo munnayuganda agenda omulwanyisa. Agenda omulwanyisa ye Bwanika. Kubanga ffe bannayuganda olunaku olwaleero tutuuse ku mbeera ey'okuba nti yenna ajja gwe tulaba nga y'ayinamu amaanyi oba nga gwe tulaba nga y'ayina amasannyalaze gwe tutambula naye. Temulowooza nti okutambula ne Kyagulanyi lwakuba tumwagala nnyo lwakuba tumutinka nnyo, naye bwe twalaba nga y'ayina amaanyi n'obusobozi twatambula naye. Mpuuga olwaleero ne bwajja nga y'ayina amaanyi ne tutambula naye si ffe ate tumutema. Ate Bwanika yafuuka opposition we y'enkola ye. Yakugambanga bantu eno eyidde nga bw'erimu obutwa. N'abazze emabega gye basaaniika mujje tugere gye basaaniika yenaaba ennamu naye nga nayo ne bw'eneetuuka okujja era naye agenda kugamba abantu mulimu obutwa. Y'enkola y'ono Magwaya, y'enkola y'ono omusajja kusaanyawo opposition. Yebbanga lino lyonna abaddenga wa opposition ku opposition oba abaddenga wa opposition ya opposition. Tabangako opposition ey'oludda oluli mu buyinza. Era talwanyisangako kujjawo bali mu buyinza. Ebbanga lyonna alwanyisa kujjawo bali ku opposition. Ekimufuula owa opposition ya opposition. N'oyo Mpuuga yennyini alina okukimanya nti omukazi gw'awasizza yamusigudde mu bufumbo. Ate ng'obufumbo bwe yamusiguddemu si bw'abadde asoose okusigulwamu. Kyekimukakasa nti ye anaabeera naye emirembe n'emirembe. Amiina. Oyo ye Bwanika. Oyo ye Bwanika Abedi. Omusota oguwedde emirimu tolaba Mukama Katonda omufaananya ng'omusota naye yebbanga lino lyonna abadde nga musota oguwedde emirimu. Ye yennyini akugamba nti tuvuma Mmengo era akooye okubanga abaana ba Kyagulanyi bavuma Mmengo. Kyagulanyi gamba ku baana bo bavuma Mmengo babalwanyisa Mmengo era naga temujja tutwala buyinza ng'abakulu Mmengo temubawa kitiibwa akatambika ako. Ekizibu kya Uganda bali abantu babiri, Buganda ne DP. Ati Bagala bitiibwa bawerekera balala basapoota b'abantu balala bo ebyokulembera tebabifaako. Oyo gw'owulidde ayogera Lumbuye, oyo gw'owulidde ayogera yeekolera. Obeera ye muntu y'omu yakutte akazindaalo n'agamba mulekeraawo okumanyiira ng'abakulembeze b'Obuganda. Kale ffe tumanyiira oba tulwana nga bw'ogambye abakulembeze b'Obuganda, naye gwe walwanyisa Buganda yini jeno nga ne Ssaabasajja Kabaka mwali. Gwe omuntu eyali akutteko katambi oba yali yeetunuzaamu kamera n'ovuma Ssaabasajja Kabaka, gwagamba abaana mbu bavuma obukulembeze bwa Buganda nga gwe wavuma Kabaka n'ovuma Abaganda bonna n'ovumiramu Katikkiro n'ovumiramu baani bonna bonna ozze ng'obavuma. Gwe yavuma Ssaabasajja Kabaka gw'alina moral authority okugamba nti bano bavuma Obuganda. Ekizibu kya Uganda ye Museveni mpozi n'Obuganda. Teyanokolayo bantu ssekinnoomu nga Mayiga ng'obaani oba ng'ani yenna eyaliko mu budde omwo yakolera akatambi ako, wabula yagamba Obuganda bwonna. Ate nga heedi wa Buganda ye Ssaabasajja Kabaka owa Buganda. Gwe amaloboozi oba ekifaananyi ky'omuntu ayogera gw'olabe mu katambi ako yenze. Ye Lumbuye, ye Asiimwe, ye Masaaba, ye PTA, ye Kiseka, ye Aputopu, ye Smoloviru, yani ye Bwanika. Ebbanga lyonna ye yenkola ye ey'okuvuma abo abakola ekisoboka okugenda ku opposition, okugenda mu buyinza. Teweerabira nti weeyogerera ebigambo ebyo Buganda yayina embeteze ey'amaanyi n'omumpembe Yoweri Kaguta Museveni ng'era kugamba ntandise okuteekateeka abantu bange ng'etandise n'okusembezawo ba Dr. Kizza Besigye ekiraga nti Buganda yali emaliridde
okujjawo Museveni nga Buganda yateekawo ekibiina kye baayitanga Ssuubi nga kikulembeddwa Omutiibwa Mulwanya Mulisi Mwogerere era ne kifulontinga emabega wa Dr. Kizza Besigye mu kulonda kwa 2011 yajja n'akugamba ekizibu kya Uganda ye Museveni ne Buganda oyo buli lwobeera n'omupiira ng'ogenda kuteeba atandikirawo kutema tatema bateebi beeri wabula atema abateebi bennyini abeewuwe buguddeyo emabega ono abadde tagera giteeba naye ng'ono gwagamba abadde tagera giteeba abadde amaze okusala ne goalkeeper ng'agaludde agenda kuteeba ayagala ye guddeyo emabega kubanga tageti ye si yakuteeba mu COVID-19 okkiriza nti twali mu pandemic ey'amaanyi nnyo naye waliwo abaali batayagala eggwe okkiriziganya nange nti wadde nga tukaaba COVID-19 nga bwe yatwavuwaza nga bwe yatulumya enjala naye waliwo abaali batayagala ggwe ow'ekyuma ky'obuwunga yali ayagala COVID-19 yaggwe omusirikale akwata abantu ekiro mu biseera bya kafiyu ng'ate abajjamu ne ssente nnyingi yali ayagala COVID yaggwe omusirikale yali akwata pikipiki yali ayagala COVID yaggwe nti weewaawo tubeera mu kaseera akazibu naye wabeerawo abakafunamu waliwo abasajja abagaggawalidde ku opposition waliwo abasajja abakoledde ssente nnyingi ku opposition era nga bakimanyidde ddala bulungi nti bwe tuligenda mu buyinza tebagenda kukubirayo ddiiru kubanga bw'okola ssente ku opposition oba muteebi wa ddiiru nga bo tebasobola kusurvivingira ku musaala busaala nga ddiiru ze zibagaggawaza kyokka ate ggwe gavumenti gy'oleeta ogamba temugenda kuba nguzi temugenda kubaamu ddiiru yafunirewa era nga ye aba ayagalayo gavumenti esigalewo yasigale ng'akola nga bwe nkugambye kubali abantu abafunanga mu COVID-19 sente ng'ate be balwanyisa aleme kuvaawo kubanga bamugaggawaliddemu nnyo bamukozeemu ssente nnyingi nnyo neddala n'atwine yennyini kabwejumbira oba noono omukyala ye Ruth Achenge baali tebaagala COVID yaggwewo kubanga ssente baakola nnyingi nnyo mu biseera bya COVID ye Bwanika tayagala gavumenti eveewo ate taliyingira mu gavumenti mwebye mugane mugamba muli balabira ku bikolwa byabwe oyo mujja kumulaba ng'agenze mu gavumenti oyo Bwanika taliyingira mu gavumenti kubanga ne bwayingira mu gavumenti nga minisita agenda kuba takola nga bw'akola ku opposition yayagala kubeera ku opposition adobonkanyenga opposition yonna asanyeewo nga opposition yonna kubanga weewali ssente nnyingi ayabudde gwatema emmere esoosootolwa gyatenda okubaamu obutwambu tugende gye bajjula omuyembe ogutandise okwengera oba ogulaze essuubi nti gunaayengera gwasaanyawo mbu tugende ku kimuli emmwanyi egudde akaleka etuuse okutundibwa kwakugoba naleka nga n'omusiri agwokyezza mbu tugende eri ku kimuli waliyo omusiri gw'emmwanyi naye guli ku kimuli naye teweerabira nti gwakase kase atunda nnyo bino bikolono kopi ng'ogenda bitunda wanaawe tugende ku kimuli kyakase kiri naye nga n'ekimuli kyakase ne bwe kinaakula wadde ng'okkiriza mu bulumi okukiddako notandika okukiyoyota notandika okukittiza notandika okukisayira notandika okukiteekamu obukuta naye nga nakyo ne bwe kinaayengera agenda kukugamba emmwanyi eno nayo yazindiddwa akawuka tegenda kubaako ku katale ate tuddeyo waliwo omusiri gwa kolono kofi gwe yaggobako okusooka baanoga muzirize wali ogenda okunoga akugambye tuddeyo wali ekimuli ekinaddako kye kinaaba ekyaffe yeetaliraawo azungiraawo alinga busajja bwa musajja mu kkanzu nga tayambadde panti oyo bw'atyo Bwanika kakati nga tonnaddawo nti Bwanika mutuufu gwe sooka weebuuze lwaki bino tabitandikidde ku ffe singa Bwanika bino abadde abitandikidde ku ffe eby'okucocca ab'oludda oluvuganya oba osanga waali efumiitiriza nonga Bwanika tavuma yakoperatinga bulungi ne Dr. Kizza Besigye yakoperatinga bulungi ne Haji Muhammad Kibirige Mayanja yakoperatinga bulungi ne Agrawoli ne bya Ruhanga ne byani bonna abazzenga beesimbawo basibaana naye bonna zzenga abatema bonna zaabasaawa lwaki nze lwantemye okakasa obutuufu bwe singa kibanga ddala naawe oli ku opposition ebbanga lino lyonna lwaki nze lwantemye okakasa obutuufu bwe golowooza tantemye nga bwe yatema bali
era ffenna baatemye tubeere bakyamu y'omuntu omu asigale nga ye mutuufu. Nkugambye nti singa omwana we alwanira ku ssomero nadda omulundi ogusooka taata bankubye nogera n'okuba omwana w'abandi, nadda ogwokubiri taata bankubye nogera n'okuba omwana w'abandi, bwadda ng'owookusatu ng'akekema olumaamiro taata bankubye, mukwate ye yennyini ku mukono omuzzeeyo ku ssomero ozuule ekikubye omwana we. Omwana we yalibeera nga ye mukyamu nga ye kawakula ntalo ku banne. Gwate lwaki bamukuba leero n'enkya n'olwokusatu? Lwe bamukubye olwokusatu zuula lwaki omwana we yakubwa. Omwana we ayinza okuba mwepansi oba mwekaniikirizi kubanga tayinza kubeera mutuufu olusooka olwokubiri n'olwokusatu. Ono akubye ab'opposition basatu balamba ababadde nga balina omupiira ogusobola okuteeba ttiimu yaffe ewangule tujagulize obuwanguzi n'engalo tukube. Ngamba otya nti ye mutuufu. Besigye n'aba omukyamu, Mawu n'aba omukyamu, Sebaana n'aba omukyamu, naffe ne tuba abakyamu ng'era ye yakyaliwo omutuufu gwe twali tulabyeko omutuufu wammwe ng'ali ne Museveni akkaatiriza buwanguzi bwa Museveni ekkololo. Nga Dr. Besigye ali mu kujjanjaba maaso alinayitwe Gilbert Bwana yamukuwaka mulali amaaso katagaffe direct ku maaso. Musajja wattu apocha na miwundu atuusizza okukoma ku lunaku lwe baalayira. Bannayuganda bamukuŋŋaaniddeko ne Nobert Mao nno gw'otenda obubi. Ne Nobert Mao omubi yanona Dr. Kizza Besigye ng'omukulu oyo ow'opposition omutuufu alikolola kkaatiriza buwanguzi bwa Museveni mu kulonda kwa 2011. Oyo gw'otenda obutuufu bwe ng'ali mu kukkaatiriza buwanguzi bwa Museveni. Nkugambye abo abasajja beekyayisa Mao ekitukuula ab'enjawulo lwakuba nti tusengejja, naye bwe twavayo Uganda ne tujja mu buwaŋŋanguse baatusuubiza mugenda kudda mangu kubanga kigenda kuggwa, naye bukyanga tujja mu buwaŋŋanguse ate tulaba embeera yayongera kwonooneka bwonoonesi. Abaatusuubiza nti mugenda kudda ate be bali mu kwonoona essuubi lyaffe ery'okukomawo mu bufunze balabika be baatupangira n'enkwezo okugobaganyizibwa. Kubanga ebiro mwe twaddukira we twakijja nga abasajja we baakizzanga ne twebuuza twali tulowooza twekwese nnyo nti abaffe bokka be bamanyi we tusula, naye nga tulinnyibwa kagere we tukizja we bakizza kataba tukwatire n'ewaka we twali tumanyi nti twekwese nnyo ne tudduka. Kati kyetujje tukizuule nti abo bennyini be baabalagiriranga n'ewaffe gye twali nga tusula, era abo bennyini be baalwana ennyo either tuttibwe oba tuwaŋŋanguke bawulule nga babwebwena nga teri abagambako nti ekyokola kyaki. Oyo Abedi Bwanika abaana bavuma Mmengo, abaana bavuma ye yavuma Ssaabasajja Kabaka Mulamba, yavuma Obuganda Bulamba. Oyo gwe mulaba oyo omujjega omusegu eyebaka ku muwala we, oyo gwe mulaba omusegu eyebaka ku muwala we. Yekolera lwakigamba omuntu yeyaka ku muwala we omanyi bwe kizitowa okwebasa ku muwala wo. Bobi Wine alina abaana abakuze nga ne ku intaneti baliko ne TV baziraba n'omukyala amulina. Jjukira omwana bakimanyi dadi ye Superman, omwana ng'abeera ku social media oba ng'abeera ku TV ng'alaba anko waabwe yali azzeeko n'ewaabwe n'anywa amata gaabwe n'alya n'amatoke gaabwe ag'eminwa agalimu ebinyeebwa ekyenkya ng'ayita taata waabwe omusiyazi. Olowooza nti ekyo kiri okke. Ate nze Bwanika simuwaayirizangako, nkiddamu nze sirwana ezo ntalo za kuwaayiriza. Buli kye nkwogerako mbeera nkirinako era mba nsobola okukidifendinga. That's why nze sirina asobola kuntwala mu kkooti. Taliyo. Nze era yenna ayagala okunfuna alina kunzita bussi ne kiggwa kuba tolina musango gw'ogenda kunvunaana. Bwanika sikuwaayirizangako nti weebaka ku muwalawo. Nze baŋŋamba wazaala muwala wo omwana, simanyi oba wamukanga balako bukangabazi oba wamuyisaawa. Nze sigamba nti weebaka ku muwala wo, wabula wazaala muwala wo omwana, oba wamuyitawa nze naawe, naye nga kyemmanyi nti wazaala muwala wo omuki omwana. Naawe gwamanyiira abantu basiyazi gwe ku busungu bwe tufunidde ku mawanga gano, ku busungu bwe tufunye nga tetusuula ku budde, muli ku budde. Ffe twawaŋŋanguka dda, mwe mutulemesa okudda eka. Ne wabawo akuvuma kitono. Bwanika n'ofa.
bwanika nofa tolaba nti kutumwine nasala mbuzi kugwe ngenda sala nte lwansonga tumwine ekyokutulugunya n'ekyokututta twali tukisuubira kubanga teyatwerimbika muko naye gwe omanyi kyekitegeeza osula n'omusota mu nnyumba omanyi kyekitegeeza nga gw'osula naye mu nnyumba ye mulabewo nnamba emu gwe lwolifa woba olowooza nti n'okukuvuma kitono lwolifa mu nfa yonna gy'olifaamu sifuddeeyo nja kusala ente ate sijja najigabula bannamawanga bannayuganda ngenda jigabulira wano Kenya mbagambe eri tuwonye ekinene kyawanga mu nsi yaffe gwe lwolifa ngenda kusala ente bannange ffe ne tubeera abakyamu ne Besigye n'abeera omukyamu ne Ssebaggala n'abeera omukyamu buli omu n'abeera omukyamu nga gwe mutuufu era nkugambye bano abasajja be benyiisa Mao kubanga ate Mao ye yasooka n'okuleeta ekirowoozo ky'okwegatta ate bano era be baasooka okukikuba bano abasajja be benyiisa Mao basinga basanyawo ebibiina by'ebyobufuzi be bamanyi eyalidde be bamanyi ataalidde paka lwe bazanyira ku ng'eriko omwana ono Kyagulanyi ng'eriko omwana otunyumiza katikkiro gwe kyogamba kati waali simwogeddeeko nfunye emmere nkomyewo mu Uganda nvuddeyo mu buwaŋŋanguse gavumenti egenze tonyumizanga omuntu atalina kyasobola kola okwenunula nga te kyasobola okukola kunnemeza mu buwambe Katikkiro si ye Buganda bwe twogera Katikkiro Mayiga tuba tetwogedde ku Buganda wadde nga gwe wakwata kakota n'okubalumu Buganda nga ne heedi wa Buganda sseggwanga ya Buganda Ssaabasajja Kabaka omutwaliddemu nalabye n'empuuga bwe bamuwalana lw'amagezi ge era bampalana lw'amagezi gange yes ate tunaffe twakigamba teri awalana mpuuga omwana wa kitaawe ne nnyina tuwalana mpuuga amagezi ge gwe gaatuma nti genda olye miliyoni 5 oli mutuufu tetukuwalanya fere tukuwalana nkongo omwana wa kitaawe ne nnyoko oba taata w'abaana bo tuwalana mpuuga ow'amagezi agamugamba nti gwe oli wa mugaso nnyo okusinga obukadde bwa bannayuganda oli wa mugaso nnyo okusinga omuwi w'omusolo miliyoni 5 gw'osobola okuzirya ye nga lwaki tozirya ng'ate gwe oli wa mugaso nnyo okusinga bannayuganda ag'amagezi go ge tuwala n'oli mutuufu bampalana lw'amagezi gange ye amagezi amasiru agagakuliisa ssente y'omuwi w'omusolo ojja nti ye gwe munnayuganda wekka ali mu bwetaavu bwa ssente ojja nti gwe bakuwa ssente eddagala emulago liba limaze okugendayo tukuwalana lw'amagezi go agakukunkumuza ekimuli ojja nti eyengedde tekukolera ssente tuli ku magezi g'amatono agakubisa emiyembe emito ojja nti emboona ezengedde tezikuwoomera sebo tukuwalana lw'amagezi go saamangi naye amatono agakulowoozesa mu bigere by'embwa nze yeekolera itongo ate mugenda kunkola kyera tewazi era mugenda kuntunuulira munyiige mbasaaliza omanyi nsaaliza nninga ng'ekikazi eky'embala yes ffe mu basajja kibaayo n'olaba omuwala ku ssimu oba n'olaba omuwala mu buntu n'omuntu nanoga maama singa kibadde kyange kakati nange mbasaaliza nninga ng'ekikazi ekirina akabina ekitiribiita obutiribiisi kiti buli bantu nenkakwatako buli basajja mwegomba okukwata ku basajja bannammwe mwagala kundya bisiyaga temulina kye mugenda kunkola era mujja kuntunuulira butunuulizi muleke awo ekinene kyawanga nze neetaayaye ninde Uganda empya binuke ng'enswa egoba ennyonyi yakubuukira mu bbanga tumbiire ng'enswa egoba ennyonyi amu mumwe muliba mwafana dda bwe muliba nga temwafa nga mukyali balamu muliba mirambo egitambula ku dduniya kubanga ne mu bantu mujja kuba muti okubeeramu ne mu bantu mujja kuba muti okutambuliramu oba si kyo gwe mukolera bw'alimanya nti kigaanye kiyiise aligenda nammwe ababadde nga bamubba nga mumusuubiza omumukuumirawo naye nga nze bannayuganda mbalaze ensonga lwaki tulemeddwa okwenula si Museveni si ba NRM wabula ba opposition Museveni baakozesa oba ye Museveni omulumba ng'omulabe era omulumbagana ng'omulabe naye gwe sooka weebuza omulabe gw'olumba nga tammuka ye imoto yatondebwa mu kiki atawangulwa munda mumwe mwe muli olumbe oluli mu kubalemesa okugenda mu Uganda empya
sirabangako muntu agenze kundagunze ndi musajja muganda ne sirabangako muntu agenze kundagu ne bamugamba nti abakuloga siba kika kyammwe buli gwosanga yasirana mubaamu ssengawe mubaamu muganda we mubaamu mujja wa nnyina muka kitaawe mubaamu abaana ba kitaawe oba abaana b'omujja wa nnyina nti abakulemesa okutambula baba ba munju n'ebiremeseza opposition okutuuka gy'erina okutuuka ba opposition bennyini kati nsonga enno ekuba ntu bempulira nti bano be bannyambye n'aba banjizizza abanyambye ndiddira mu ntwalo olundi kasita enkumbi ino ntutte mpya lubongo y'omukungu wa Nuupu webalo ntawanyeeko singa ndina mu nziina sebunnya twakkazaako lya kigambo oli muganda wa Luyima gw'omu nkubayambye nnyo wayiswa muze